kizibu okusanga babiri nga bombi bakolera nga bayingiza bulungi. Sitaani akubye emirimu gy'abamu. Bw'akuba emirimu gy'omukyala omwami awulira nga amenyeka nnyo. Sitaani bw'akuba emirimu gy'omwami omukyala aba amenyeka ate nga amenyeka ate sitaani n'ayingizaawo awo n'olugezigezi olulala. Omusajja n'afuna entono n'agamba ono kati yeepanka lwakuba alina ssente. Naye nga tanaba nakwepankako n'akamu. Okeerewamu katono olwajjaamu. Njagala tusabe Katonda atuwe ku ssente. Ssente weeziri. Ssente weeziri abooluganda. Nasoma olunyiriri mu kyamateeka olwokubiri. Deuteronomy chapter 8 verse 17 and 18. Nga Bayibuli egamba nti yagaba obuyinza n'amaanyi okugaggawala. Olw'ekumi n'omunaana ekyamateeka olwokubiri essula ya 8 olunyiriri lwa 18 lugamba nti Katonda yagaba obuyinza n'amaanyi okugaggawala alyoke atuukirize endagaano ye gye yerayira bajjajja baffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, agituukirize. Era abugaba Bayibuli egamba nti paka leero buli abalisomamu nga bazze bajja gagabaliranga mu ndagaano eyo kubanga eyogera nti leero. Somawo olabe. Mubeera mu nnyumba obwavu ne bubaluma. Omu yayingiza, zayingiza tezimala. Olwayo muno n'ayomba oluyombo ne lutandikira awo. Lwaki oluddeyo obadde luddawa era kati onjooga ebifaanaganako bitono nga obadde mu jjaamu nga temulina mmotoka neki wadde omupiira omukadde wakateguliyo. Naye weŋŋambira nti ssente weeziri jjaamu oyo gwe tugwamu. Ku Mande bw'olaba ennamba ng'efulumye ku Lwomukaaga eba eweddeyo. Kiŋŋambira akuliranye. Ku Mande bw'olaba ennamba y'emmotoka ng'efulumye oba okyekanga nti kyu yafulumye Saturday osanga kyu yaweddeko nga tebazifulumizza Uganda, ziri mu Uganda. Ate tiwabaawo akulimba nti zirina sayidi gye ziriko. Abasoga bagula, Abagisu bagula, Abanorthern bagula, Abaganda bagula, Abatoolo bagula, Abanyankole bagula. Emmotoka bw'oba ozitunuulidde engeri gye zitambulamu, Katonda omukisa agugabya agusaasaanya. Buli ggwanga lirina ekyebuuzibwa nti gwe tolina ggwanga, tolina kika, tolina ki. Kiki ekibulako? Toli Munnayuganda, tolina ndagamuntu, naye twetaaga independence.